Abalungi mbaniza ku mukutu ogw'enkya nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala ate no letu tulese ekipya ne mukulu wange Fahad wa fast sajja akubye eggwanga Uganda yantegeza nti akubye ensi yonna yakolako ewa Pastor Rosias Bujjingo ku Salt Media, Salt TV ne Salt Radio njaga tuwayemu ku bigenda maaso mu ggwanga ery'embozi yagituwa priyambo na buli kimu kati tugende buterevu nnyo wali mukwano gw'abakumbano bwe tutuukanga buli program yanjulanga gyenva nze kawoyi nze kinfadi kawoya anko binde last boni omukeza akeza bakezo kero gendo kola kibogera ku lwazi kyosimbono nyatumbuto vision boy salongo incredible never challengeable expendable 2021 mwana azara embende kiganda kasebwembe kalamba owetera totuka kabusenene n'emishozi totuka tokwata kine kigende mannyo gasokobe ekyo jjomanyi nedda oluva kasozi ka Seggonja n'ogenda ka Sentongo oluva ka Sentongo wali buzibwera n'ogenda ka Senyama akabugaita nako kayitako nokkirira wali ngewa akamanyo n'okiika bwoti n'wangadda mu kirande battira embizi totuukayo akawoobo okawulira ewala Ekita woyambukira wa Piswa kaloli kati omugenzi agona manyago yenva ewamami kakumba subula amaliba banzika mu katawuni ekasebwembe mu Ttuba kukuba erive Kampala nedde Kampala banzikaawo abave Kampala mbamba laba n'abadde Kampala mbamba laba we bakuzika we banzikaawo omulambo gusula kubijja omuzimu gusula mu ssabo naye nze siri musamize sebo tukutegedde otujjukizira sebo tukwebaza abamu abantu baali tebandabangako face era bandabantu yakwamwanyambadde biri bantu tebandabanga era waliwo pastor omwali mu America yankubidde kasimu pastor oyo simu akane simu nzikujjeko baddogi yankubidde kasimu tondaba yakutadde mu sente kikulumye bangi bakyayongera era yangambye YouTube channel yange yayitidde so nampereza sente YouTube channel yange nagibawa enamba yange namba yange eriwo 0750 90 99 86 nawe bwoba oli eyo mbutuufu eno gandi mwana mulezi kamutereke ettooke 0750 disome mu luzungu 0750 90 99 86 essanyu lyoli YouTube channel omanye okufuna esimu kuva mu America ng'oli awo manyi essanyu lya Susan Makula kukyaza omusumba Rosias Bujjingo yali mukamaawo kati siri essanyu eryo nzazaala Makula nti bandeetedde ekkanzu ebigambo bitandise okukyuka olwo ate bitya anti bonga nti nina essanyu nti Susan yakyazizza obanga nga nti nze azaala Makula nti bandete nze ku mukolo wandabyeyo lwaki tewagenze nze ndi mwogezi wa ku mikolo naye olunaku lwe babaddeko nalwo nabaddeko n'omukolo naye ate bakuyise soleke bakuyita tebampita lwaki olowooza simanyi balabanga sijja ku mukolo kuba ku mukolo tekubula busiiwufu ne balaba nti omusiiwufu tajja kujja ng'ojja kutwalayo busiiwufu njatwalayo obusiiwufu bwange kwabadde kukyala kwabadde kwanjula ffe twalabye kukyala ssebo toyawula wakati wa kubikkula na kulingiza wangi toyawula wakati wa let me tell you kababule nammwe abalungamya emikolo lindako twategedde kukyala ssebo kale mmwe abalungamya emikolo naddala mu Buganda wano nze ndi musajja mulungamya wa mikolo era bw'oba n'okwanjula ompita nze sigenda n'ennyanjula mukolo nga si mutuufu sigenda n'enkola mukolo gwa muntu nga si mutuufu nkuwulira ojjukira omuyimbi yali wano yeesimbako obwemupi n'abula Judisi Babirye yayagala kitaawe ate ng'omukolo guli mu woteri gye bamwanjulira tojja kuntegeera Judisi Babirye si mulongo omusajja yamuwasa empisi Saalongo si yabalongo yamuwasa si Saalongo Saalongo batayagadde mwana we omukolo gwaliridda gali wa Babirye wani si mu hoteri Babirye ali mu bufumbo kati gyokomanga okukola ekintu mu kulowooza nti omanyi ensi siggwa gitandika era siggwa gikomekkereza gw'ojja kulowooza nti osomye nnyo ojja kulowooza nti olumya omuyaayi kumbe weerumya ng'ate oyonona nabwo buli wookolanga omukolo nti ogenze ku kyalo bakwanjula n'ogukolera mu kidaala nawe omusajja bangamu amagezi omukazi gw'oyanjulidde mu woteeri bw'anoba ogenda mu woteeri gy'ojja okugenda okuloopa tojja kuba tomujja eri waka so musumba Bujjingo kye yakoze kukyala okimanyi nti Pastor Bujjingo eri yagendedde mu pulimo ekyebande waba Susan omukolo gwabadde kyebando oba wali gwadde kiisa mu lujja kwabadde kukyala
okimanyi nti bakyala dda okukyala kuba kwa mirundi emeka ekyo nkijjukira bakyala dda emasooli mwaka siguwedde guli 2019 2019 bakyala emasooli gebatekera omukolo kamze ddirwe yalaga oba taatawe ddirwe yamulaga omukyalo ono lwali disi mwaka taata wani wa Bujjingo taata okujja ku kituuti okujja okulaga nti tatange wuuno tulina ebifaananyi bye twalaba ebyo bikadde nnyo bikadde ebyo taata yali yajja dda 2018 2017 bwe watyo yali yajja dda so omukolo njagala munnayuganda atulaba tuleme kwogera bwogezi nga balaba badde boogera how do you describe oba omukolo guli ogunyonyola otyo ngambye si kwanjula si kukyala kyabadde ki kirooto kya mukazi kwambala ku bintu birungi nakukola mukolo nfuna bulungi omukolo gwe bakoze kirooto kya mukazi yagala naye nkoleko omukolo gw'okukyala okwanjula nkoleko n'embaga okitegedde naye oli omukyala yatuukiza ekirooto kye ontegedde bulungi singa kale enewe tisijja kugenda nnyo kaekyo kankisirikire naye bongamba nti babadde bagenze ne bakyala okukyala wakwegendereza wakwegendereza wakulabye batya okukyala kati gwa nsomesa somesa n'abatulaba gwe oluŋŋamya mikolo nnuŋŋamya mikolo okukyala bakyala waani bakyala wa ssenga bwe mmanyi senga Suzani omumanyi mukama wange simumanyi gye bakyadde wanje siri sure bagenze abantu bameka tebabadde batono babadde bayitirivu ssebo tekwabaddeko bemwayise nti abamagye betolodde wali biki tewabalabye okukyala kwonna kwolabyeko mu ggwanga okutuufu kuba bwe kutyo byokwerinda bomu nnyingi zigenda kukubaawo bantu bayinza otega bomu omusumba nebamukuba bomu ye omusumba yennyini yagamba nti nabasumba batambula n'abasirikale ng'ate balina katonda lwaki katonda gw'ayina tamukuuma si kwogera bubi omanyi kati abantu batufuna bubi bagamba nti bwe wali pasita yali taatawo wabeera naye wakola ki nze pasita Bujjingo mumanyi nabeerako naye nasulako naye nalyako naye naye ekinnuma kimu omanyi tubeeraawo ne tugamba nti omanyi abatamanyi bagamba bwe mubeeraawo negamba abanankole mmwe muli mu kintu bagamba abanankole musosola abaganda musosola abakiga mukola ki musosola kali kya ssatu zeeyimbika mu kintu bwe zeerimbika mu kintu oba nkinyonyole ntya omuganda okola ekintu ky'omunankole n'okikola bubi obeera oyonoona kalica yaki kuba tozaaliddwa eri tobimanyi si gy'okulidde weebale nnyo nti kakati sawa zino kalica y'okukyala mu Buganda oba okwanjula mu Buganda naddala nammwe aboogerera emikolo mwagala nnyo okufuna ssente z'amangu naye kalica muli mugibbika mwe mulowooza bakyala batyo okukyala kulina kubeera kuti era baviiriddewa ku mulamwa right now kati okukyala kwakyuka ne tukyala wa ssenga sijja kudda mu balasangeyi tugende ku nnono ennono y'abalasanga eri yasookera ddala entuufu gye njagala eyasooka bwe walabanga omukazi ng'agenda agamba mwannyina agamba mwannyina yaba bulaza we ng'amugamba nafunye omuntu muleete omuwala aleeta omulenzi wani wa muko gye batwala n'ekisamba luggi ekisamba luggi ekyo ekita ky'omwenge ekisamba luggi nikye kyasambanga oluggi lwa muko okuggyamu omukazi jjukira gwe sisitawo mukazi wo okimanyi sisitawo ba mukazi wo w'empeta kati nze bwe nayagala ng'omuleeta okumutwala naleetanga ekita ky'omwenge ekisamba luggi okugjangayo omuki era bwe namala ng'otegeezebwa nentegeeza nennyonnyola mukowo nankyaza muko wange n'asitula n'asituka n'agenda mu bakadde gye babazaala ne babategeeza era muko yankulembera ekiddako taata omuko bw'agenda nategeeza taata n'ategeeza omuko taata n'ategeeza mutabani we gende waani wassengaawo omutegeeza ensonga ezo ne bazimubuulira ne bazimubuulira senga n'akola ki najja ne batandika okunoonyereza omuvubuka gy'akola ki jajja kati bino ebyokukyala
ewasenga babaze okubuulira ono yeddira ki ono akola ki ennyumba ne batandika oginoonyerezaako si bino bye musanga mu kkubo nobanga akwata ensere n'otwala omukazi olwaleero ne mukyala ng'ewaabwe basezi kituufu ewaabwe balya famire gy'oyingiramu togikola ki togimanyi kimanyi Pastor Bujjingo tamanyi Susan nnyo bangi taata kanziriremu Pastor Bujjingo tamanyi Susan nnyo nkikakasi niinza obutakuwakanya wali naye oba wali n'abebbanga ddene nti bwe baatuuse okyala bagenze enanka wane kyebando taata wa Susan bamuziikawa oba Susan yewwe watuufu omanyi kasando manyiyo manyiyo bulungi emyanzi omanyiyo omutira myanzi nobanga agende kabulubuutu kati bwe butaka wa Susan eyo gye babadde bagwanidde gye badde bateekeddwa okugenda ewasenga Susan yaani tata Susan yazaalwa yekka oba momboze bajjabuze mu Uganda omuntu omu kuba kati ye Bujjingo toyinza munenya nomugamba nti lwaki tewalese bataatabo oba bamaama babalala ayinza okuba munnaye kubanga gwe bukyoba wali owudde nti ono muganda taata wa Bujjingo omuto siba amazima gosibuuliranga yena muntu yenna yali atulagiddwa oba wali oddeko nti taata Bujjingo yagenze Rwanda alabe ku bazadde be ne bataata be wali okiwulidde sikiwuliranga kati mukyale nze okukyala kwe bakoze kubaga nti kukyala si wadde abantu banaagamba nti nalumbyemu njogeddemu naye oyogera mazima oluŋŋamya mikolo byotugamba byebiriwo bye bakoze era byoze nombuuzaako nti omukolo gwabadde gutya tebakuyise nze ne banimpise ne bagamba nti kukyala sigenda nze sigenda ku mikolo giri nagalalias sijja ku mikolo gwakubatiza abaana ate n'oyanjula nze bw'oba ompa omulimu noŋŋamba tugenda kukyala ate noŋŋamba nti nvayo n'omukazi sikkola ekyo nali nkirabyeko wali oganye ku mukolo ogumu ng'abantu ssente bagana zibaddiza sikola nze sikola kuba money is not my problem nga kyeboogera kirala ate kyebagenda okukola kirala weebale nnyo kati okukyala kwawedde okwanjula kwaddi kino kwabadde nga kwanjula kwano kwefaananyiza kwanjula gwe okukyala kuba kutyo mukolo bagukusizza guyitewo kukyala okyala mu Buganda tukyala abantu bameka kale bansonyiwe bayinza okuba tebagukoze mu Buganda babikodedde mu tradition bagita batya tradition anti oluzungu is a problem nagamba obuwangwa ki mu buwangwa bwanga ki ekyo nakyo kikulu bwebanga babukodde mu Bunankole Abanankole bakola batyo babukodde mu Buchwezi babukodde mu Lunyarwanda bakyala batyo atoli ye Namakula Makula wa Lugave mwana Muganda so nze mbagamba kyebakoze sikibalinaako buzibu naye ennono gye boonoona kuswaza nnono naddala mu abaana abawala mukozesa abasajja ensobi omusajja tekibangako kirooto kyakukyala wa mukazi wadde okwanjula okukyala kirungi naye okwanjula kangene ennyanja omukazi wange mukuba embaga teri musajja tewali musajja alina kirooto ekyo okwanjula kubanga kusasula nosasula naye ekirooto ekyo vision eyo eba ya mukazi ntuukeko ku kirooto nsambeko gawuni okitegedde ya mukazi kati Susan yatuukiriza ekirooto kye Bujjingo talina bamuwabulako wanje Bujjingo talina kati oyita baki Pastor Bujjingo talina bamuwabulako nagamba ekintu kimu nga tutandika okukola naawe negamba Pastor Bujjingo yemu ku basajja basinga obugezi mu ggwanga kati bino byakoze bya kigambo mugezi era kyeyakoze mugezi obugezi bwe buli wakubina ate byokubyemu ebituli bw'obanga n'embwa naggambanga bw'obanga oyagala ensi ekunoonya olina kyolina tolundanga mbwa gula nnyama oli ennyama amagumba gasule mu lujja embwa zijja kujja ziri kati mugezi okuumira omuntu ewuwe sooka otuukirize ekirooto kye kyakuyamba ki ontegedde nkutegedde kati simabe bontegedde nkutegedde bemba njagala onkukolere ng'olina TV yo noga nti omwana ono kiki kyasinga okwagala ennyo kyalulunkini muli wa mmere noteekawo emmere ku station we nodde eri nenkola emirimu gya bukadde na bukadde
Yatumba. Bujjingo kyakoze kya magezi. Eriye. Kubanga yatukiriza ekiroto kyona yayana. Yakoze ekintu eky'amagezi. Otukiriza ekiroto kya Bujjingo omuntu wa gundi wa mikolo. Bujjingo abantu abamanyi batono. Nenga wa butaala nnyo. Mukama wonga wa showbiz. Bateka muteeke. Bujjingo ye muntu asooka kwambala essaati eno nga wano inako akatuli. Naberoke nakyo n'atambula. Kubanga yakulira omuntu yenna nga by the way kankubuli abantu abatasomye ennyo. Nga tumaliza ku speed ya. Va ku bino biga nti yaddeyo n'asoma biki. Naye omuntu avudde mbuto n'atasoma nnyo. Omuntu oyo ate aba n'amagezi mangi. Ate omuntu agenze n'ayiriba n'eggwanga obugagga ne bumusangayo. Naye aba n'amagezi mangi. Kati Bujjingo omuntu ge yakola mu butale tekimugaana kubeera awo n'agamba mpe Rolex nje mandi alere ekyemisana. Yeriwo. Kiki ekiriwo kandi chapati ne chai. Nkola ya kijasi. Okitegedde? Nkola ya kijasi. Kati emikolo tayinza kuddawo ne yesunga n'emikolo. Ayinza n'wana okubikolo nga agamba ye gigwa dingende mu njiri. Kubanga eri mu njiri mwayingiza eno tayingiza mu mikolo afulumye. Naye abantu abamwetolodde tebamuwabulako. Ngaani mpayo basatu. Omusumba omukuukuutivu. Ate munnamawulire ow'amaanyi. Ani? Charles James Senkubuge. Musajja Muganda na yagendanga muwabuzi yagendanga mukozi. Nekawuya bwe nkulaba ng'ova ku museeto lwaki sikomyawo. Nze yakuleeta omanyi vision yange katukola ku baba. Naye gwe omanyi vision nanyini baba gy'ayina mu mutwe okubanga baba weeri. Kati gwe okujja n'omugamba lwaki baba eno teva ku kalina eyo ne tugiza mu nnyumba eya wansi. Gwe balina vision y'ekyo. Wajja funa musaala wajja kutereza vision z'abalala. Nenga yawabulwa. Ani? Bujjingo awabulwa. Awabulwa singa aba yagadde. Awabulwa ebiwabulwa. Byayagadde. Byatayagadde yewabula. Abatulaba Kawoya Fad simanyi oba oyinayo obubaka bonna bw'oyinza okuwa Susan Makula. Abantu kansoke ntumire ku banyambe essaawa zino kubanga oguggwa teguba muka. Yirinda nkugambye sikusobola kuwa abakulu bali bubaka. Kansoke nebaza abanyambe essaawa zino oguggwa teguba muka. Maliriza. Omanyi bagamba ebirwa byerabirwa engeri amalusu gafuuka engeregeze. Maliriza. Abantu abali mu America, California, Pastor Owennamutamba ne wabazadde omwogerako. Yampadde nnyo bakikulumye endoga. Madam Nakawesi California obaddamu kikuluma maliriza. Madam Nakawesi nkulamusiza abantu by the way monna Virginia, California, abantu ba Australia, mama Alvini kyekimu atenze yagitonda maliriza. Sinza yagiwe erinnya mwenna batumiddeko nnyo n'abantu b'omu Kiganda Kalamba Kasebwemba abantu b'essingo esaza singo mulisabire nnyo tuwangule mwenna abava essingo mbebaza nnyo n'abava ebuddu n'abava ebusiro mu Nabusiro obwe mubaka bolekera abakulu abanyamba kati bubaka bwempa boyagala abakuyamba naawe bani tubadde ku bani atakumira mpeera batukumire Uganda Eyenkya tunatandikirawo olulala katono nnyo ate tunnagenda nga tonnasibula bantu katono nnyo ate tunnagenda emikolo gyo gituuka ddi oba nawe ogugati wa Bujjingo wabaddeyo wagugatidde ku bwa Bujjingo wabadde ku bwa Bujjingo olwo olunaku wabadde luddawa wabadde nabirabidde ku social media nga nkolayo naye wabadde wano ku office tewabaddewo gye nabadde nkusubira tewabadde na girlfriend wo wabaddewa otegedde otya ti teyabaddeyo nti teyabadde ku mukolo mwabadde ku mukolo banga egwe wetise Ekita